Amanya eddoboozi bamutemu SMX representing straight out SMX media amawulire genze nago sige mawulire amalungi ennyo amawulire gannaku nnyo okubeera ng'embeera eno ekyagendera ddala mu Uganda okuva campaigns bwe zaatandika paka kati we ziri be mulaba ku screen okwo kuliko producer Dan Magic ffenna tumumanyi bulungi nnyo mu buyimba bwa Bobby Wine aproducingira nnyo Bobby Wine mujjukira bulungi n'akayimba kembu Dan Magic agambye atya guno gwakubye sigwe mbadde nnoonya producer Dan Magic yakuba akayimba ka Bobby Wine n'endala nnyingi nnyo eza Bobby Wine naye amawulire agakantuukako kati right now kwe kubeera nti no producer abadde wamu ne Bobby Wine kubeera nga banoonya akalulu eye kayunga naye ebintu tebigenze bulungi oluvannyuma lw'okubeera nti nera ono producer Dan Magic wamu ne SPS Kato gono nga yomu kubakumye bambi ono omusajja ayiriddewo ko Bobby Wine omubiri kubanga sigwe munundi ogusoose okubeera nga ono Kato omu kubakuumi government be yawa Bobby Wine okubeera nga mukuuma mu kalulu kaneno kijjukire buli presidential aspirant bamuwa abakuumi mukaaga naye ku bakuumi ba Bobby Wine baneno omukaaga omanyi kubeerako oli omu nje ng'ayirawo omuntu omubiri oba nga yategeera simanyi ngeri ya kukitwala muntu kitwale mu either yategeera omulimu gwe bamuwa okola oba si ekyo nga ye ayirawo Bobby Wine omubiri ng'abasigadde bali ku byayo kubanga sigwe mulungi ogusoose okuwulira erinnya ly'oyo omusirikale Kato ate nga balala amanya gaabwe tetugamanyi bulungi tegasoundinga naye Kato waliwo nera event emu we yayirawo Bobby Wine omubiri naye n'abeera ng'akubibwa this time round bambi neera oyo omukuumi gwe bayita Kato bambi naye atwaliddwa mu ddwaliro oluvannyuma lw'omusirikale omu ku baana abali mu kukakkanya violence oba abagamba mbu bali mu kudispersinga abantu okubeera nga tebakuŋŋaana olw'ekirwadde kya coronavirus omusirikale akubye abawagizi ba Bobby Wine amasasi n'alumizaamu Dan Magic n'oyo omukuumi wa Bobby Wine omu ategerekeseeko eri Kato naye bambi musajja watu n'abeera nga alumizibwa balumiziddwa nnyo okubeera nti ne Bobby Wine avudde ne ku campaign ze z'abadde ali mu kukwasaganya ekayunga asooka ate bambi adduse bano abantu mu ddwaliro ababiri okubeera nga tebafiirwa bulamu bwe kubanga ono kuumi bambi abeereddewo nnyo Bobby Wine mu bakuumi bonna nga wenkugambye bamuwa abakuumi mukaaga ng'ogyeko Eddie Mutwe ow'omusanvu gwe tumanyi ye official bodyguard wa Bobby Wine ye abeerawo ku kiddo balina abakuumi batalina abakuumi ye Eddie Mutwe abeerawo ku kiddo naye kuba n'abakuumi omukaaga ku bakuumi abo omukaaga asinga okusoundinga mbu abambi ayirawo Bobby Wine omubiri oba mubeererawo oba mukuuma nga wekirina okubeera yoyo afande Kato oba bamuyita SPS Kato oyo yayiriddewo Bobby Wine omubiri bambi musajja watu neera alumiziddwa si gwe gusoose nga bwenkugambye okubeera nga alumizibwa naye neera bambi alumiziddwa kati katubasabire producer Dan Magic wamu bambi n'oyo omukuumi wa Bobby Wine ategerekekako eri Akato oba lwakuba muganda simanya abalala amannya gaabwe ye problem gyennina naye no Kato wabeera waneeno bantu babatuuma abalonga waneno mu Buganda kyendiko kyayaka bambi ayirawo muganda munne omubiri n'atabeeranga bano abaganda abalala bagamba ate be bali mu kucojjanya Bobby Wine okubeera nga bamulemesa okutuuka ku ntebe y'obwa president naye no Kato bambi ayiriddewo Bobby Wine omubiri musajja watu afuniddemu n'obuvune obw'amaanyi wano ku SMX media bambi katubasabire basobole okubeera nga basuuka bulungi naye basobole okubeera nga baddamu okubeera nga bakwasaganya obulamu bwabwe bulungi producer Dan Magic wamu ne Kato amanya eddoboozi nsigadde nze mu SMX representing straight out SMX media I sign out.